po jako akawuwo. Ettaka ly'ekisaawe lino eryogerwako lisangibwa mu ggombolola y'Eggoma mu ssaza lya Nnyinimu eryakyagwe, era okusinziira ku bavubuka be tusanze mu kifo kino nga bakuula ebikondo bya ssengenga asimbiddwa mu kibangirizi kino muli ggoolo z'omupiira nga babadde bakulembeddwamu Mabira Serunkuuma bagamba nti ettaka lino lyaweebwayo okuzimba ekisaawe naye kibabuuseeko kulaba nga batamanya ngamba balikakanyako batemamu poloti. Lojja mu kisaawe ky'abano mwe basambira noyiwamu omusenyu noyiwamu n'enkokolo osaamu n'amayinja. Saze ebintu bino tubitutte tubijjamu ne tubiyiwayo mu Nakiyanja mu mugga. Bano bategeezezza nga batayinza kugumiikiriza bantu balaba beene mu kamwa kubanga yawaayo ettaka lino mu kujaguza jjubireewo eri abantu b'Eggoma okusitula ebyemizannyo, era bano balumiriza abatamanya ngamba okwerimbika mu nkuluze ne Buganda Land Board okweza ettaka lino ne batandika n'okulitunda. Kuba omuntu oyo agezaako kulaba Kabaka mu kamwa nga ava ku Ssaabasajja kye yasiima okuwa abantu ab'Ekyaggwe ekisaawe kuba n'Ekyaggwe yennyini Kyaggwe essaza ly'Ekyaggwe nera bwe lizanyira zenya nakisunga lino lyebanga liri ku Bishop lipangisa bupangisa nenga lyaze wano Eggoma nnyo omuwagizi ali wano ayinza owagira Kyaggwe. Mabira alumiriza abakungu okuva mu kitongole ekyabeene eky'ebyettaka okulabwako mu mbeera eno mu ngeri y'amankwetu. Kama ase yava eri ebulemeezi natwalako engabo ya Ssaabasajja Kabaka fatulina gye Nambooli wano ekitone kyonna kiri wano Kyaggwe naye okuba nti ebbula ly'ebisaawe biweddewo abantu ebisaawe bikozeemu poloti abantu ebisaawe babitunze buli muntu ane bali mu kukaaba. Wakati mu kunoonyereza ku nsonga eno tufubye okufuna omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno Fred Musoke Mulamba ategeezezza ng'obuyinza bwonna bwe buli mu kitongole kya Buganda Land Board e Mengo n'atusindika ew'omwami wa Kabaka atwala ekyalo kino Haji Yusufu. Nze siri wa Buganda Land Board. Buganda Land Board yekola pulaani era pulaani zaawo zonna yezirina. Kyakubiri sketch gye baalaze ebikondo by'olaba wakati tere situnda ttaka sigaba ttaka sigaba kiwandiiko kyonna kya ttaka naye okwosaanwo agezeeko okubuulira byonna nga bwe bizi. Bwe tutuukiridde omutongole gwe tusanze ku mbuga ng'alongoosa atutegeezezza ng'ebyettaka ly'embuga ebyamulemedda n'atutegeeza nga bwe bagezaako edda ku nsonga z'ekisaawe kino n'ettaka ly'embuga ne bibalemera kati batunula butunuzi. Oba bankuluze be baatunda gwe nange baali mu lukiiko awo jjo era netubyebunduganyaamu byandi kasita biwandiiko kasita ne banaaba oba babitu kasita ebiwandiiko byaffe gyebiri kubanga nze kennyini nali ndi kwaka. Ono agamba nti yalima olusuku lwa Nnabagereka kyokka ne balusaawa lwonna ne balusaanyaawo era aliko abakulu basonzeemu olunwe okuba nekkobaane ku ttaka ly'embuga eno ey'Eggoma nga bw'alambulula. Nze kennyini ow'essaza Ssekibuubu nga balina ow'Eggungulu ne Mwebe n'omwami mulala simumanyi bambuuza poloti z'abantu zikomawo nembalaga naye sitagamba emwanyi za Kabaka ogwasigawo gwenge gonna batemanteme amaanyi gaffe gonna enakanya olusuku lwa Nnabagereka lwonna lwali lutandisa okusenta enkota ze naye bwezolaba bonna bw'otuuka ku mbuga y'eggombolola entulema kwewuunya kubanga embuga z'amagombolola zonna mu Buganda zeetooloolera ku bwagagavu bwa yiikaana mu mwenda wabula Ggoma ayogerwako yeetooloddwa amayumba ga bwannannyini agatasuubirwa nti ganaavaawo. Ebigenda mu maaso tubimanyi. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. So mbere fanagana bwetu tetugenda kuluna butunuzi ng'ebintu bya Ssaabasajja Kabaka nga ligo kuba abasajja abaza Land Board n'emmotoka bbiri basimba ebikondo mu kisaawe basalamu poloti. Nagenze okutuuka wano ne nsangawo omukulu wa Mita Serunjoji